ABAEBBULANIYA essuula 3 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kale abalina omugabo mu kuyitibwa okw'omu ggulu mulowooze ku Yesu, Omutume era Kabona Asinga Obukulu ow'okukkiriza kwaffe, eyali omwesigwa eri eyo ye yamulonda era nga Musa bwe yali omwesigwa mu nnyumba ya Katonda. Naye Yesu asaana ekitiibwa ekingi okusinga Musa, ng'omuzimbi w'ennyumba bw'abeera n'ekitiibwa okusinga ennyumba. Kubanga buli nnyumba wabaawo agizimba, naye yazimba byonna ye Katonda. Ne Musa yali mwesigwa mu nnyumba ya Katonda ng'omuweereza okutegeeza ebintu ebyali bigenda okwogerwa, naye Kristo yali mwesigwa mu nnyumba ya Katonda ng'omwana. Naffe tuli nnyumba ye bwe tunywera ne tuba bavumu ne twenyumiririza mu ssuubi lye tunywezezza. Ng'Omwoyo Omutukuvu bw'ayogera nti, leero bwe munaawulira eddoboozi lye temukakanyaza mitima gyammwe nga mu kiseera kye baajeemeramu, nga ku lunaku lwe baakemerwako mu ddungu bajjajjammwe kwe bankema nga bangeza ne balaba ebikolwa byange emyaka 4. Kyeva njigiriza emirembe gino ne njogera nti bakyama bulijjo mu mitima gyabwe, tebategeera makubo gange. Nga bwe nalayirira mu busungu bwange tebaliyingira mu kiwummulo kyange. Mwekuume abooluganda, omutima omubi ogw'obutakkiriza gulemenga okuba mu muntu yenna ku mmwe ne gubajja ku Katonda omulamu. Naye mubuuliraganenga bulijjo nga bwe mukyayina ekiseera ekiyitibwa leero, waleme okubaawo omuntu yenna ku mmwe okukakanyizibwa obulimba bw'ekibi. Tunaaba tussa kimu mu Kristo bwe tunaanywereza ddala okusuubira kwaffe okutuusa ku nkomerero kwe twatandika nakwo, nga bwe kikyayogerwa nti, leero bwe munaawulira eddoboozi lye temukakanyaza mitima gyammwe nga mu kiseera kye baajeemeramu. Baani abo abaawulira naye ne bajeema? Si beebo bonna abaava mu Misiri ne bakulemberwa Musa? Era baani be yanyiigira okumala emyaka 4? Si beebo abaayonoona n'emirambo gyabwe ne gigwa mu ddungu? Era baani be yalagira obutayingira mu kiwummulo kye? Si beebo abataagonda? Era tulaba nga tebaayinza kuyingira olw'obutakkiriza.